Akalimu okuva eri Bobi Wine ke kayimba akatuyingiza shaffe olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri mukaaga ez'omwezi guno ogwagattanya mwaka 2025. Welcome to the show. Welcome back to life. Yeah, the holidays are officially over. Kati kiri gye oli okusigala nga weebase, kiri gye oli okusigala nga okola by'okola, naye nga kati obulamu buzzeemu buto okubeera nnomo. Officially abantu mwenna mulina okubeera nga muzze ku mirimu gyammwe. Yes, olunaku olwaleero weekwanye weekuŋŋaanye weegumye otambule odde ku mulimu okole munnange. Ffe twatandika dda so mujje mutweyungeko tutandike okukakkalabya. Program simula tuyingiddewo tujja kuba tukuvuga paka saa zibeera 3 ez'okumakya nga tutambula n'ettabula batunda ttaka ogenda nasana ku masitoowa obasanga ennamba yaabwe ebeera running throughout the whole show osobola ogikopayo n'obakubirako. Tulina ne Victory School of Beauty ly'essomero lisomesa abaana litwa skills ez'enjawulo oba biyita eby'emikono nabo osobola bakubirako n'obabuuza ki skill ki gy'oyagala naki we basobola okuyamba bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. Tweyungeko tutandike. Good morning. Kale twagala kwongera kubaaniriza mu lunaku olw'omukaaga olw'omwaka guno ogwa 2025 omwezi ogwa January. Uganda tetujja kuwummula mu nsi kubanga kati yali tutandise okutemaatema ezigenda okuzza abaana ku masomero. So todda mu byakussa kikko ekiva twabagamba nti omwaka olina gutandikirawo kati gwatanatandika olina ennaku 5 emabega go nga tolina kiwaakoze. Awe tuli. Okay. Kale tubakulisaayo yonna gye mubadde mu holiday tubakulisaayo mu weekend and wish you the best of 2025. Kakati eno Uganda naffe tuli kwesindika bwesindisa okubeera nga tudda ku mirimu. Banaffe abawangaalira mu US, United States of America, bafunyeemu nno obuzibu. Balina obunnyogovu buyitirivu nnyo, ayisi muyitirivu nnyagwa era amasaza 6 agannouncing state of emergency. Nga kuno kuliko erya New Jersey, Kentucky, West Virginia, Kansas, Missouri, kuliko Washington DC. Ennyonyi over flights 2,000 zibadde cancelled, emmotoka bazigobye ku kkubo okubeera nga zibaako kye zitambuza. Ekyalese nno obuzibu katandise ng'ekitali nga bunuukera ndowooza ku makya n'ogenda ku mulimu ng'ekya bulijjo kubanga watandise ene waffe enkuba lwatandise lufuuyirira bufuuyirizi. Kati obudde gye bukyukidde ng'emmotoka jjukira bwe baba bagenda mu winter bakyuse bateekako emipiira gino egya winter gye batambuza naye kireka nakyo kyatuuse ne kiremererwa nga zisliding off the road okutuuka okukozinga accidents. Bafiiriddwa nno ne ku bantu bano abaana abaskatinga omuzira gwababisse. It is that bad, it is that dangerous. Kino yadde baludde okiraba. Now it has been like 32 years so bali balowooza embeera yatereera. Omuzira muyitirivu nnyo nnyini ddala. Kyekisajja era njagala okubategeeza engendo zange zonna zembadde nnineyo zisazizaamu. Sijja kusobola olw'embeera y'obudde nja kucommunicatinga maaso awo. Okay. Kale wano amawanga nga Canada nabo ne Canada nabo omuzira gubasonga nnyo naye munabye gwade mpira bateekera mpira gwa Liverpool nga nda bali mu kusenda omuziro mungi okufaako almost match eyo badde bagenda gisazaamu. Simandoze ensezo Katonda alina gyazibanja bannange tenkobuulira kati anti olaba bino bettera owulira nti omuzira gugwira nno ddala ebyaddala ebyekikulu weza nga mbi nnyo nnyo naye kati bo ne balabanga etali mbi nnyo kati webatuukira okugamba nti kati ate kibi nnyo nnyini ddala kati kyasusewo we kyandikomye. So abawangaalira eyo katubasabire kireme ate kugenda west kugenda mu west. Katubasabire kale kyekyo nno munnange ekiri eyo wabaseeyimo si birungi naye nga tubasabira. Kale
nga tweyongerayo atwagala okubakulisayo mu weekend kakati twali mu weekend wano kakati emabega kaawo ekigambo ndowooza emyaka gino 4 nga tutambuza ogwokutaano ensonga y'aba political prisoners ebadde y'amaanyi nnyo ku mimwa gy'abannayuganda emimwa gy'abannabyabufuzi n'abagoberera ebitambula mu ggwanga kakati omukulu amanyiddwa ga Sanya Muhydin oyinza okubanga omuwuliddeko Sanya ono mu kutandikira ddala wadde nga muyinza bamwali temunnamuwa matu ng'omuyimbi bw'asooka yasooka kuvaayo ne yeekyangira mu kkooti kaga musango gyaffe wakigirwawo yakambwa alya mu kaduukulu ka kkooti nnyinnyini gye yasookera kakati no munange lwakuba ndowooza be yagambako nabo baali bakiggala tebaawulira kakati munange Sanya yaddamu okulabwako ng'ayambadde essaati yali ya yero era ng'ali mu kusaba minisita Balamu ti munange tuyambe taata sonyiwa gwatukako omukulembeze w'eggwanga mutugambire asonyiwe omusajja w'emagere yatukyamya ye yatuleetera okukola ebintu bino byonna ate bwe tubeere nomukomera tuwulira mbwali mu kutulyamu ssente yamba era tiwaayita bbanga ddene nnyo Sanya n'alabikira ku lisiti yaabo abaali bakkiriza emisango era n'ogoberera lirooya waabwe era bbanga lyayitawo ttono Sanya y'omu kwabo be baasalira emisango era okukkakkana era Sanya y'omu kwabo abaalabikira ku lisiti y'omukulembeze w'eggwanga kwabo be yali asonyiye Sanya oluvannyuma lw'okuteebwa atabadde alabibwa ku mikutu egy'enjawulo ne ku TVs ez'enjawulo ng'agenda atambuza enjiri ye ebadde evumira ekibiina kya National Unity Platform saako n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omwo mubaddemu okubalyamu ssente mubaddemu okutambuza emboozi y'ebisiyaga n'ebintu ebifaanaganako biki naye kubagoberera ensonga bagamba Sanya ayokereza mu interview z'abadde akola era singa bibadde bibirangamu abadde akolera interview singa tetulina kibira kyonna ngayokya buli kimu abadde ayokya okufaako bufi wali ayogera birala eno nayogera birala anti yagamba yabba akalulu ate najjukira nti mu kaseera kakalulu yali mu kkomera bannange ate n'agamba baamutaamukaawo nyawo wabula Sanya omulundi gwe yasooka okuvaayo okusaba omukulembeze w'eggwanga bagamba ebigambo ebyo omanyi bagamba osobola omumanya emmandwa kyerinnye ku mutwe gw'omuntu emmandwa bagamba balina bwe bagisonga bagamba naye oyo si Sanya eyo mmandwa ya muntu ebigambo ebyo bitera okwogerwa omuntu omulala naddala bwe yatuukira ku lerevu egamba nti ebyobukulembeze abiveeko adde yayimbe kaakati no munange Sanya ng'agamba Kyagulanyi anyumira mu studio bagamba emmandwa ya muntu Sanya akozesebwa bukozesebwa kaakali munange oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibaddewo Sanya yavuddeyo n'agamba naye nedda nkooyo okulimba omwezi bwe mba nnimba emimwa gikankana nze n'amaaso ne gamyuka n'entabuka n'amagambo ge sirinaako matuna waggulu essaawa yonna Allah akuyita ogenda n'amazambi amangi bwe gatyo n'avaayo n'agamba nti munange byonna byabadde ayogera yali minisita Balamu saako n'omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga fulufiga be badde nga bamugamba byakola ki byayogera kwe kubyerabirangamu bambi otegeera bulungi nnyo oba olumu ne batamugamba n'ateekawo ebibye kuba teyamanya nti ate ekyokubba akalulu asobola okukyogera naye ate nga yali mu kukomera kaakali no munnange minisita Balamu yatuukiddwa n'agamba nti Sanya oyo bambi yeetaaga rihabu yeetaaga kuyamba kyokkola nti ebigambo biri byabadde ng'ayogera ng'abadde ng'addangamu ebigambo ebiki ebikontana wadde minisita Balamu teyavaayo luli weyatandika okukontana weyabikontanira minisita Balamu teyagamba oyo omwana mutabufu wa muti ono weyagambiranga mbu Kyagulanyi yabba akalulu yabakozesa musiyazi bikoze biti byonna minisita abadde ndoza ali bize kati weyamaze okugamba nti abadde akozesebwa minisita ate ne minisita pulezidenti yabawa ssente zaabwe minisita n'azirya wala minisita yavuddeyo n'agamba nti tewali muntu yali awadde abaana abo ssente naye ssente zonna ze baadde bafunangako zibadde ziva mu nsawo ya muntu mukyala Nakangubye badde ajja mu nsawo ye n'ateekamu kubanga ayagaliza eggwanga lino biki ebirungi kati ate ye omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga we yatuukiddwako yabadde munyiivu nnyo era n'afulumya condition ya bigambo bitandisa ekisooka agamba nti looya ye byamaze dda okwogera ne balooya be tasobola kumanyirwa ye talaba mbuno mutabufu wa mutwe nga gundi nga minisita Balamu agamba tagenda kukkiriza kubeera muntu gwe yayamba atandika okutandika okumumanyira miskini ng'alaba agamba omwana oyo yayamba muyambe talina kyeyamutuma kukola
lwaki atandika okumuwaayiriza ekisooka mukyala amufumbo baawe na dokita mulamba kati dokita alaba etyo ebintu bifanaganako bwebityo era bw'atyo n'afulumya ultimatum ayagala Sanya ateeke respect ono her name oba ontegeera bulungi kubanga ye she's not a foot mpulira byo munaye weggulire ng'amaze omuteekamu millions and millions of money Anna, lwekigambo ekyangu not a food, not a simple omwana yakowa she's not a simple cat all yabadde mu luzungu interview just bino yagala bi-emphasizinga waliwo otuuka time nogaba ensi ekumanyira nogamba please put a respect on my name ate olumu abantu b'oluzungu tubatwala serious kati olumu ovaayo gy'oli ajukira oba omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ate olina okulaga nti you're not a foot and you're not a simple akutegeeza sikigere gwofaayo ki kati obuzibu bwammwe mmwe kye mutegeera kiba kyenene tuye aba alina kyategeeza. So it is not her communication, you know, it is not her responsibility that you don't understand. I'm not a foot to match the gear. Ana jana.